nga 23 omwezi ogwa Maachi omwaka 1965 mu maka g'omwami Nathan L'okori n'omukyala Karen Atwon. Ono yasomera ku St. Joseph College Laibi gye yava n'agenda ku Dr. Bote College Boroboro ne Kololo Senior Secondary School ng'eno gye yamalira secondary. Mu 1988 yeeyunga ku ssettendekero wa Makerere gye yasomera ebyobulimi n'ebyenfuna. Mu 1991 ne bamutikkira degree mu masomo ago. Ng'amaliriza ebyobulimi n'ebyenfuna, Oulanyah yaddayo e Makerere gye yasomera amateeka era n'agakoonoola mu degree mu 1994 ssaako okuweereza ng'omwogezi w'abayizi mu ssettendekero eyo. Ng'amaze okutikkirwa yeeyunga ku ttendekero lya bannamateeka erya Law Development Center gye yakoonoola diploma mu kiyitibwa legal practice. Mu ttendekero lye limu ng'amaze okutikkirwa yatandika okusomesaayo era eyo gye yava n'atandikawo kampuni ye ey'abannamateeka eya Oulanyah Honoria and Company Advocates. Mu 2001 Jacob Oulanyah yayingira ebyobufuzi oluvannyuma lw'okwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa palamenti owe Omoro mu disitulikiti y'eggulu wansi w'ekibiina ki Movement Political System ate ng'era mu kiseera ekyo yali muna UPC omukukutivu. Mu 2006 yaddamu ne yeesimbawo ku kifo kyekimu ku kadi ya UPC kyokka n'awangulwa era eyo gye yava ne yeeyunga ku kibiina ekiri mu buyinza ki NRM. Mu 2008 yalondebwa okubeera ssentebe w'akakiiko akaali kanoonyereza ku liizi y'akatale ka Kiseka. Wabula mu 2011 n'addamu ne yeesimbawo ku kifo ky'omubaka we Omoro ku kadi ya NRM era n'awangula mu palamenti ey'omwenda. Nga 19 Meeyi 2011 yalondebwa okubeera omumyuka wa sipiika wa palamenti era n'addamu n'alondebwa ku kifo kyekimu mu 2016. Mu 2021 nga 24 omwezi ogwa Meeyi Jacob L'okori Oulanyah yalondebwa ku kifo ky'obwa sipiika wa palamenti era n'awangula Rebecca Litwala Kadaga eyali mu kifo ekyo ssaako Ibrahim Ssemujjunganda eyali yeesimbyewo ku kifo kyekimu. Ono era abadde atuula akakiiko akeekenneenya abantu abalondebwa pulezidenti akamanyiddwa nga Appointments Committee. Wafiiridde ng'aweza egy'obukula 56 ng'afudde enkya ya leero mu ddwaliro erimu mu kibuga Seattle mu ggwanga erya America. Ono era wafiiridde nga ye sipiika wa palamenti y'eggwanga era omubaka wa constituency ye Omoro mu disitulikiti ey'eggulu ng'agenda kujjukirwa nnyo mu kubeera omu ku bantu abaawoma omutwe mu nteeseganya wakati wa gavumenti n'abayeekera ba kyewaggulakoni aba LRA. Wumula mirembe Jacob L'okori Oulanyah. Farida Nakayiza, BBS Telefayina.